Okay. Luno olugendo lwe tuliko tugenda ku airport kulabika nti ensonga z'omukulu Lumbuye oba muyite Chemical Ali batugambye atonya mu ggwanga ku ssaawa 9:25 ajja kuba atonya ku ttaka lya Buganda lye bayita Mutual Land oba muyite Mutual Space nga bwe yagambye 1-on-1 akusimbagana ne mukulu. Ensonga zino tugenda tuzibaza mpolampola. Oluguudo lwa Ntebe baalukola bulungi. Mu motoka muno ntuddemu na tiimu ya Capital Music, Cookie Promotions, ME Media yebase. Tugenda Ntebe ku kisaawe. Esitole eno twagala tukibaweereze ng'ejjudde bulungi. Ati twagala tubaweereze bitundu ate mugambe nti ate ensonga zino tetwaziwadde bulungi. Abayimanyi abategeera bulungi Ntebe Road wano tuba tubuzeyo kabanga katono nnyo bwe katokanga tutuuka ku kisaawe wakiyite airport bwayita ng'ogenda ebweru, airport bwayita ng'ofuluma eggwanga wetugenda wano wetugenda kisaawe. Mmanye Katabi so ganda wange emboozi bwe tutandise olina okubeera ku Celebrity Tracker extra UG obenga osubscribinga Cookie Promotions empewe mukubye naye agambye naye weewaawo nja kubeerako paka ngende ndabike nti emboozi eno njigusa bulungi. Capital Music agamba ati omukulu tone ensonga zino zonna azikwasaganya bulungi baba. So byebyo tutandise olugendo kati ndowooza mujiwulira bwetokota awe tandise tugenze kati Entebe ku kisaawe. Abasaponsa wano baba baliddemu nnyo eno gye bayita prime time mu YouTube kati prime time mu YouTube. Motoka ezigendo kimo omukungu zizo zituyitako nyingi zeetala security ebyokwerinda binywezeddwa wano ku Entebe Road okutwalira wamu. Si lugambo naye nga byokwerinda byo binywezeddwa okutwalira wamu. Emmotoka ezeetala nyingi nnyo. Abasirikale abambadde ebyambalo ebya bulijjo n'ebyambalo eby'ebibumboola kwe bali ku nguudo lwakuba nzikiza tetujja balaga yasobola balaga. Wano tusembedde mu bitundu bya wano nga ku State House tutandise okuba nga tusemberera State House. Abasinga bano mumanyiwo nnyo embeera bwetyo bweri. Situmanyi oba mukulu Lumbuye bagenda kumuyisako ku State House kuba akatambi akasembi ofuluma yagamba ayagala Mutual agita atya Mutual Land omukulu ali yekka 1-on-1 ono Mutual Land ensonga zinabenga zikwasaganya. So muganda wange kyolina okukola kimu subscribinga ebintu byonna tubikuweereze. Capital Music we are live and clear, live and kicking. Cookie Promotions, ME Media agamba atya muzeeyi w'amalevu. Tuli Entebe kati tugenda ku kisaawe ziize emotoka z'abaku. Yo ndowooza owulira yolekedde ababa n'amawulire ndowooza babalaba baba emotoka ziizo zitambula waliwo abali ku booda baana bagenda kukola story eno bagenda sula nga batunula. Ndowooza owulidde waliwo ampise simutegedde obaani naye nga kyemanyi mwe n'amawulire atuuse tulabe ensonga zino. Owaye tugende kale so byebyo muganda wange abantu abebase oyo Emma lifestyle Emma wa lifestyle yali ku boda Emma Yaman ebitala bye bigenda kukabeda chike sekendi zi nebituta. Emma wa lifestyle uye banango wa YouTube. Emma wa mpozi yadda kuwaswa Emma YouTube channel lifestyle anti yatulemera munaye. So byebyo olugendo lutugenda tuvuga mpola Celebrity Tracker ko ino okujjama uliye gano Cookie Promotions agamba ati aliko asimugerwa yali mu trending. Aina story ya Eddie Kenzo mbuye aleta mind trending
waswa Emma atandise okukola Emma ndozi ali ku live atukoze kati susa waswa Emma ali ku live ku YouTube ku kamera ndine mwana mule Shafik sema nengene oba muite ka finish oba sharp shooter round off by 16 Entebbe wala naye tugivuze tiimu nene nnyo okutwalira wamu tulina Badagawa ku kamera naye Badagawa alese omukyala mu buliri Emma wuuyo nakisussa Emma, stola agimazamu supu. Agimazamu supu. Togijabulula. Kale soko jene kati kwatandikira nga lyose apo. Oye. Watamu tulipoingia stola agimazamu supu. Yes, waswa Emma. Flora ankubira Flora Cookies Promotions ali mukuwa ku live broadcast banaye wano tutuse tuli mu kwambuka ku kisaawe banamawulire be bali ku boda betala airport boda ku boda tulingira ekisaawe airport Entebbe muganda wange so muganda wange kino kyekiriwo essaawa eno wano tuba tuyingira ku kisaawe Entebbe airport kyonna kyoliko muganda wange byonna byokola sooka obiteeka ebbali wano wokka olina okujja amawulire amatuufu era ageesigika muganda wange Capital Music ensonga bazikutte mudda ME Media gwali ensonga bazikwasaganya bana mawulire bewaddeyo okulabika nti ensonga zino omuso gakoba nti ensonga dino badigemaganya so speed yeyo iPhone nagambye tuli ku iPhone 12 Pro Max yekikutemu olunaku olwaleero soko stopping okay wano tuyingira ekisaawe bannaye mpola wano tuba tunyiga mapeesa akubye ekifaananyi tuba tuyingira airport tujja bukaadi kati kamera ekubye ekifaananyi ogirabye waswa Emma kyali ku